olwaleero njogeddeko waliwo abantu benjogedde nabo njogeddeko n'abantu berukunjiri mbatumidde nnyo abantu b'omu Western Uganda babeerangako wano nga balaba programu zaffe nga batwebaza wano okuyita ku ASTS Muwire Bible and Politics twabataasa ku kintu kyabayeekera M23 ne ADF abajjanga ne bakuba olubuubuuto olwo nenzija nenjogera ekinyusi we kiri ne banywa kutuzzi era abantu b'ebitundu ebyo ebya olwaliro njogedde n'abeerukunjiri nga bagamba mwana gwe angambye bambuza ne bambuuza abasajja bambuuziza ekibuuzo omusajja ambuuziza naye mwana gwe sooka tubuulire obuyinza n'amaanyi byoyogeza wabijjawa naffe tugendeyo tubifuneko naye abasajja bano babi mutuyambe mutununule obuyinza n'amaanyi wabijjawa ekyo Peetero yakibuuza Yesu namugamba munnange lwaki totwongera kukukkiriza Yesu n'abagamba mmwe bennyini ebintu bye musaba biri mu mmwe senga mubeeramu n'okukkiriza okutono kujja kukula kweyongere kasokubanga kukulanga kulinga akaweke kali akakaleddaali kajja kukula kaveemu omuti omunene angambye naye wiro olijjako eno ne tukulabako abayeekera baali batususseeko mujjukira lwe bajjanga abayeekera ne bajjanga awo ne bakuba ne batta ne bookya n'okwokya so olwaleero batwebazizza mu butongole okuyita wano ku ASTS Muwire Bible and Politics nabawa n'ennamba ya ssaabayeekera wa M23 naye abantu ne bannange mutya ne mutya n'okukubira oyo omusajja gundi kalemani ne mutya n'omukubira essimu eba ne mu basajja mmwe naye anyway ekyo nakyo nkyebaliza Mukama kuba abantu b'olubuubuuto olwo banywa ku tuzzi olw'okuba ensonga zaabwe twaziyisa wano omulabi waffe atya kumu exposinga leero nnyina waakabano kaddakiika zizobeerako eyo nvuddeyo eggulo nabapostingidde message eziri mu Buganda Bereavement Fund ogugurupu gw'amayiga gwe yatandise mu Bungereza bwe napostinze ba admin n'ekigundi kyabwe ne message yaabwe napostinze emukemu kye baakoze bonna ne batya ne basaasaana bwagenze okukya okuva lwe napostinze essaawa zadde nga 5 bwatuuse kuziba nga ku mukutu kuliko onule message 2 naye nga buli omu atyo ziddamu kye baakoze ne bateekawo gurupu endala eno batandise ogisansulula ne bagamba bataddewo gurupu endala osasula paundi za 25 gy'emitwalo 13 egye Uganda paundi 25 okukuteeka mu gurupu eri naye era nayo mwendi nayo bagambe bannaye munoonye wano ennamba ya simu erwa buli nsi ngiyinamu ennamba buli nsi nyina n'ennamba y'e London bwagenza okuzibanga ku mukutu ate nga luli message zibadde nnyingi kuze kubameketere ebinyeebwa waliwo oyo omusajja simanyi Kyawagulanyi atubuulire mmwe nze sinze Solomon Kampala era ebintu byenjogera byange era tovanga wano ogamba mbwogenze wa Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi mbuno yali accountable ku byenjogera tali accountable ku byenjogera okujjako bwe kubaako ekikusanyusiza ku byenjogedde nga kyo kikukoledde ali accountable kubikunyiizizza byange kasobola nga nkunyiizizza kuba ku +974 33 939639 ebikunyiizizza byange ebikusanyusiza bya Kyagulanyi full stop gwe wenna alina kye yeemulugunya jangu wange owulidde bulungi naye ne gurupu empya gye mutaddemuko nayo gyendi kati olwaleero basiibye bapostinga abafu abafiiridde e Bungereza Mayiga bagenda okuzayo nabagamba Mayiga yakulira obutwa mu ggwanga eryo gundi mwe ne muwakana naye mujja genda mukimanya mpola
Mche muba mmanya mu gurupu gwa muogo mwendi bulungi nnyo n'ogupya nagusasudde dda era mwendi mwe mugeze muteesezeemu ekintu mugeze muteesezeeyo ekintu era namaze dda okusasula pawundi zammwe 25 temukyalina we muyinza kuyisa gaddiiru gammwe gwe Kasajja gwe bakugoba dda mu structure za Buganda n'olemeramu gwe sebiki sagala kukuyisa wano ku platform yange bakugoba dda mu structure za Buganda mu diaspora n'olemeramu ngenda kukugobamu anti wagambye naawe tosaaga ezimu ku program ebimu ku byawandiikibwa bye nasooka okufuna nga mbuulira nga ntandika Bible and Politics yali Ezekiel 18 genda oli omuzingo gukujjule mu byenda okaluba ekyenyi kuba ne benkusindikamu bakaluba ebyenyi gwe Kasajja gwe tugenda kukubagana paka lw'onova mu structure za Buganda teeka waabiri nze ndi mujjwa mu Buganda nze nsala y'abeetuze nze nzija amawano mu Buganda ngenda kujja amawano mu diaspora ngenda kujja amawano e Bungereza teeka waabiri gwe Kazeyi gwe bwongende empola bwongende nnyo ne noodles nazo nyizo kuwa noodles gwe teeka waabiri ngenda mpola gwe Kazeyi gwe nze omukono ogumu guli mu Bayibuli omulala guli mu ekitala kati twefumite teeka waaga anti walemera mu structure za Buganda gundi wefudde mayiga mu diaspora nja kubanga bwe nkusabira teeka waabiri nali omuzingo n'enkaluba ekyenyi ekyo Mukama kye yasooka okuŋŋamba nga nzija wano era bw'oba osuubira okunteesatiisa totawaana ebyo byogamba ngenda kubuuza Kyagulanyi ampa akatambi wakamuwa nze nabyogera byenjogera mbimanyi bivunaanyizibwa ku nze okitegedde bw'oba okaagala nkubira direct nkakuwe ggwe nkubira enamba yange ogirina nkubira olwaliro musibye mu postinga abafu bonna abali eyo omu yafa 17 omu yafa biki byonna mbirina kuba mu gurupu mwendi nabagamba Mayiga jabba abawo obutwane mu wakana kati yamaze bawo obutwa bali eyo batuumadde emirambo kati gyonna agenda gizaayo Uganda nze wendi jo gwe Kasajja gwe nkumaze jo mpuga yagambe ne banna mpuga yagambe ne baneka akasajja kayogera kalinga ledi akasajja katawumula buli lunaku akasajja kalereja akasajja tekanvaako naye kokakola mulimu ki akasajja katawumula Monday to Monday buli lunaku ne kambeerako senga amadde nnyina kye naliira akasajja ako nandikizizaayo mpuga kyogamba ku bitaano bye walya byali bya nnyoko ebitaano bye walya byali bya nnyoko wali tonnaba kulya bitaano ebyo wandabako nga nkwogerako omanyi emirundi gye nakusiima omanyi wali otubise entunda omanyi bwe nagenda nennyingira mu Ticha Lumbuye omanyi kye kitegeeza okuwakanya Lumbuye ng'agambye nti nno walya ne ŋŋamba nti nno tewali okimanyi nti kyekimu ku bikuta ebiwandiiko byange okuva mu University ya Lumbuye okuba nga tannanta okimanyi nti nno nze nakuwaana nga Lumbuye akwogerako ne mukubira n'essimu ne mugamba Ticha omusajja akoze bw'ati n'aŋŋamba gwe okyali mwana muto nze ndi profesa ne mugamba kati nange nkuze wali tonnaba bikola wandabako nga bye bitaano byali bya nnyoko kati nno owulira ekiri ewampuuga naye bannange mmwe naye mmwe bane temumanyi kiki kye muli twalonda Joyce baagala n'agenda bwe baatuuka mu palamenti buli omu ne yeetiba munne ye n'empuuga buli omu ne yeetiba munne okukakkana nga baguza amaka ku Ntebe Road nga batandise okutujooga ate abali ababiri ate biki gundi ebyo gundi nabibabuulira nabagamba His Excellency Her Excellency
Zedriga Nancha luwayise ebbaluwa nti Mpuuga ayimiriziddwa agobeddwa ayimiriziddwa. Pressure zaakuba Joyce Baagala n'avaamu olubuto lwa Mpuuga. Ebyo ebintu nabyogera nga mbikakasa. Kati ne basalawo ne bakola akacoalition awo to fight back. Kati ntwala omukisa guno bategeeza problem ziri wakati wa Mpuuga ne Joyce Baagala. Joyce Baagala akaaba. Joyce Baagala akaaba agamba mbunno ayita Mpuuga naawe lwaki wange tojja mbu munnange esala ebiyungu nange nkakase nti ekyo oli wange koyo okusuubira nti nkadde obojja wange nga Mpuuga amugamba nende naawe abaana bannupo bajja tukuba ebifaananyi namugamba batukuba ebifaananyi banga bogere tukyali baana bato kyogamba nze namugamba nedda abaana bannupo bali awo beetalaatalawo abaana bakuliko. Kati bwe baanyiigagana Joyce Baagala n'atandika okumpa information gyembawa. Kakati Mpuuga yategedde nti Joyce Baagala yatuwa information era simanyi nti naddamu okufuna information eve wa Mpuuga. Kyankoze bubi nnyo nga akitegedde nti Joyce Baagala yampa information kati bali eyo beetwala Joyce Baagala. Mpuuga agamba oyo omukazi mubi nnyo yanzijako ebintu n'agenda abiwaakaana. Oyo Joyce Baagala okutuula awo yali effort y'abaana ba Nuupu. Joyce Baagala tasobola tuvaamu mpaka ng'atuvuddemu. Kakati nali eyo bibuuza amajaketi n'amajambiya bibuuza yalagawa Mpuuga bibuuza naye nno munnange bibuuza yalagawa mukwano ow'ekitiibwa ebulangiti n'essuuka bibuuza. Teri yajja funa mirembe nga tetulina mirembe. Kakati Mpuuga agamba bane ekyo kye kyasinze okunuma. Oba Mpuuga yategedde atya nti Joyce Baagala ennaku ejula okunzita simanyi oba omuntu aliddamu okuwulira akantu konna akafa ku Mpuuga bannaye. Joyce yalina n'agamba ne bwe bannyima kaadi nze nfa ne Mpuuga. Kati nno mujja kakasa n'olubuto lwavaamu temufunye mwana ate temugenda zaala. Kati bikomaawo mwawukane nga baabigo mutulyamu olukwe mujja kakasa. Kati oba siddamu kufuna message eva gundi wa Mpuuga ndekeyo Joyce Baagala jajimpa eyo naye wamma nvuddeyo. Kale katugende mu kabano wano eddakiika nga 5. Bannayuganda nabawoninga ku kabano ne mbagamba bannayuganda mwesonyiwa akabano, mwesonyiwa ebintu by'akabano. Kye ngamba muve mu bizinensi zaabwe temuddamu kubawagira. Mubaleke abo abasajja tebamanyi kukola tebalina magezi. Nawoninga abaana abavubuka abavuga pikipiki za looni ne mbagamba muve mu piki za looni. Njagala obuuza abaana bonna abavuga looni, abaana abavuga looni ku baana 10 abaana 87 battibwa. Kyenda mu 5 battibwa. Tosobola kuvuga pikipiki ya looni n'ogimalayo n'osigala ng'oli mulamu. Aba bano basetinga sente ezo ezaffe eza gavumenti ze bakozesa kuba bo tebasobola kukola, tebakakaalukana, tebalina magezi, tebalina baddira sente ezaffe ez'omu gavumenti ze babawa ne bajja ne bakola ebyo ebigundi ebyo ebigaba looni.
ne baddira ssente ezaffe olwo nayo looni bw'omiisingamu n'otasasula nga bwe baagala balina ebiguruupu ebikukwata nga biri connected ku poliisi ya traffic ne poliisi eya bulijjo oba oli mu Kampala ovuga nga namba plate yo nga bakukwata nti omiisinze okukola ki okusasula era bw'oba osasula oteekamu amagoba bw'oba onsinga mu ssente zaabwe z'olina okusasula bo tebabannyonnyola olina okusasula amagoba naye bw'ogisasula neggwayo eba ebulayo emyezi 5 nga bakukuba ennyondo kubanga bakwetolola baba bamanyi buli kimu ekikukwatako nga bakukuba ennyondo nga piipiki bagizaayo bali connected ne police ne URA bali mu URA akabano nakabagamba kalina emirandira mu government mu buli kitomu mu bitongole byabwe kati nga piipiki nga bagenda mu URA nga bagifunira namba plate endala osanga pichi nga nkadde naye ng'eriko namba plate mpya osanga piipiki nga nkadde nga namba plate mpya namba plate yayo eyali eriko waliwo eyali agivuga looni ne bamutta ne bateekako namba plate endala ne bagigabira omuntu omulala abavubuka baffe bali mu kufa olwa looni piipiki za looni nabawoninga ku bintu ebyo nembagamba bannange muve ku basajja abo ife tubabeezaawo juzi wiiki nga 2 emabega twasoma ku kuziba enzizi abasajja baaziba enzizi ne baziba n'akagga akayita wakati mu kibuga ne bagamba omulabe tajja kunywa ku mazzi gaffe nkugambye buli muntu abaamalayo looni bamutta eya pikipiki nakugamba ebigambo ebyange si byankomeredde buli kyenjogera genda okinoonyereze bw'osanga si kituufu oluwaddembe ku Friday tubeera wano n'amasimu oluwaddembe okwogera ekintu kyonna ky'oyagala ate oyinza n'okunkubira essimu n'oŋŋamba pasita kino wano ne wano walimba nabawoninga ku kuwasa n'okufumbirwa Abanyarwanda ne mbagamba temukikola mukomaawo bw'oba osobola n'okubona n'okunoba n'ova ew'omu bano noba oveeyo oba mugobe bw'aba mukazi wo mugobe bw'aba bbaawo nobagenda mwesonyiwa Abanyarwanda ne mugaana okusinziira mu kabano bayina enkola omuba n'omukazi afumbirwa omusajja nga amaze okukakasa nti omunnayuganda ono gwagenda ofumbirwa ayinamu akantu oyinamu ettaka oyinamu ku busente oyinayo ennyumba oyinayo ebyobugagga ajja n'akufumbirwa bwe muzaalayo omwana oba abaana akabano kamugira ne bamupaswedinga omusajja akuwasa oba omukazi mugattibwe bw'aba mukazi babano banne bamukakasa ne bamusondera ne ssente ne bakulaga omukwano omungi nnyo ne bakukaka ne bakupaswedinga mugattibwe empeta oba okumuwoowa bw'aba musiraamu kati nga kye baagala ensi yonna ekakasa nti ono ye mukyala w'omutongole ne bw'abanga mukazi aleeta essente zonna ezitagaanika ne bakola embaga ey'amaanyi ennyo ng'alaga akwagala nnyo ng'omaze muzaalamu omwana oba abaana bw'akulaga omukwano mungi nnyo n'akulaga nti era abantu be senga we muzzukulu wa kojja wa baaba we ataddemu obukadde 3 mugattibwe olwo ng'oli mu lugendo lwo olw'okufa nti kubanga bakizuula nti Uganda oba Abaganda oba Bannayuganda bakola ki nti basaasira nnyo omuntu aba asigazza abaana ng'omu ku bba afudde oba omusajja oba omukazi kati bamugira bw'aba mukazi ayingiza ng'omukazi ye Munyarwanda ng'omusajja Munnayuganda bakuyingiza mu ky'okugattibwa wayitawo emyezi 2-3 nga mumaze okugattibwa omusajja n'afa omukazi n'asigaza abaana n'empeta ako ke kabano zino fayiro ziri mu Banyarwanda ziri mu kabano byebyo bye batutambulizaamu tuweereddwa omukisa okubimanya tubibabuulira
mukirabira ddala abaana bafa ku boda boda nencha waliwo agenda okera okujjayo boda boda eyalooni mulabye abantu abafa immediately embaga oluggwa ngo omusajja afa ng'omanya omukazi mu bano oba ng'omukazi afa ng'omanya omusajja mu bano. Ogwange gwa kubabuulira ogwammwe gwa kubikola ogwange gwa kubinoonya nyingire mu bisenge by'amakolero ga waaka mbijjeyo mbireete ogwammwe gwa kuimplementing ebyo byembagambye bwe muwulira nga bibawe nga byamazima nga bikuwa eddembe bikole bw'ogaana nze mba nkunaabye. Ebyo bye bakulimbalimba neye kasitolaba omubano nga yeeyongedde okulaga nti akwagala nga muli mu maka ng'omanya entaana ekuyita ng'omanya oli mu magombe kasolaba nga akupaswedinga embaga n'agamba ago nabo otateekamu maama wababa wakojja wasenga atuwadde keeki ya bukadde 5 gundi atuwadde emmotoka balina abasumba ababagatta nga bakimanyi abasumba n'abanaddiini ababagatta nga bakimanyi ne bw'oba oyina empeta akuteekako empeta ey'omuntu omulala. Bayina abasumba waliwo abasumba abagatta omuntu omwe emirundi 4 n'abakazi ab'enjawulo. Bo kye baagala kusigaza mpeta asigaze n'ebyobugagga byo. Ekirala omubano bw'aba agenda okutta asooka n'apreparinga abaana be era abaana tebakusalwa. Making sure nti akukyaya abaana. Omukazi bw'aba ye mu bano abaana baba ku saidi ya mukazi. Omusajja bw'aba ye mu bano abaana baba ku saidi ya musajja era abapreparingira ebbanga abaana ne bakujjako omutima nga ne bwofa tebibaluma. Byebyo Mpuuga yagambye singa abadde alina ekyange kye yalya mpuuga ekyange wakirya jattuule kandi akasajja kaleekaana buli lunaku Friday Monday to Friday Monday to Monday akasajja tekawumulako kakola mirimu ki mwanyima emirimu gyammwe e Uganda neesonyiwa nze mmanyi byenkola wano akasajja tekalwala tekafiisa. Anyway tugeze mukumba